يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك abantu ab'ekika betwogeddeko yusari'una fil khairati beyunira nnyo okubeera nga buli awali akalungi baagala okukakola wahum laha sabiqun era obasanga nga bavuganya ono bw'akola kanono n'ayagala akole kali nga mu bulungi mwe bavuganyiriza era nga beeyunira okukola ebirungi abantu abalina okutya Allah waabwe ng'olunaku lw'enkomero balweraliikirira ku nsi kuno babeera nga bavuganya mu kukola ebirungi nga buli omu tayagala kubeera nga munna amusukkulumako mu kukola obulungi basobole okutuuka eri Allah nga bavuganya mu nvuganya erimu amagoba. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا فاستسبل kuwaliriza mwoyo gwonna kubeera nti gukola ekintu illa okuggyako wus'aha wawali obusobozi bwagwo. Allah takaka mwoyo kubeera nga gukola ekyo kye gutalinaako obusobozi kubeera nga kigukola. Kulwavola nti atasobola kusiba bamugamba liisa atasobole kukola kino ne bamuteerawo ekintu ekinaabeera nga kigenda mu busobozi bwe. Waladaina kitabun yantiqu bilhaqqi tuyina ekitabo ekijja okubeera nga kiboogerako mazima meereere. Ekyo ekitabo bamalayika kibabawandiikako nga muli ku nsi wano nga mweyisa enneeyisa ennungi babawandiika nga mweyisa enneeyisa embi bawandiika. Ekitabo ekyo kijja kubeera nga kijjibwayo ku lunaku lw'enkomero kibeere nga kiboogerako ebyo ebirabika nti by'amazima bye mwakolanga. Wahum la yuzlamuuna abantu ku budde obwo tebagenda kulyazaamaanyizibwa bagenda kubeera nga bakulaga ekyo kye wakola n'empeera yaakyo tebagenda kukulyazaamaanya nti oba bali kusasula ekyo ky'otaakola oba balibeera nga bakubonerereza obwereere. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل وابلا قلوبهم abantu abo emitima gyabwe abatakkiriza fi ghamratin jirimedde mu kubeera nga jibbinkidde mu busiru min hadha tebasobola na kubeera nga balaba ekitabo kino nti kyava eri Allah. Walahum a'malun min duni dhalika bayinayo n'emirimu emirala emibi egitali kubeera nti bavvoola Qur'ani eno. Hum laha amilun era gye bakola nga Allah subhanahu wa ta'ala tajaagala. Bayinayo emirimu emirala abatali bakkiriza gye balabika nti beeyunira okukola nga Allah tajaagala awamu n'okubeera nti balimbisa ekitabo kino era nga bali mu butamanyi obw'ekitalo nti tebamanyi nti ekitabo kino kya Allah subhanahu wa ta'ala. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى okutuusa إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب bwe tubeera nga tukutte ekibonerezo kyaffe ne kibeera nga tukituusizza kwabo abakyakaze abali mu mulembe ogwo ne tubeera nga tubakutteko abalabika nti babadde mu kulya obulamu obw'enjawulo obulamu obw'enjawulo nga bubadde butiba butibi nga mu nsi muno babadde bakyakaze b'amaanyi. Bwe tutuuka ekiseera ne tubakwatako ne tubaleetera ekibonerezo idha hum yaj'aruun ogenda okulaba nga bakuba ebiwoobe ogenda okulaba nga balaajana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abali ku nsi kuno nga beeyisanga bwe balaba nga Qur'an tebagikkiriza bali mu kucakala essaawa bwetuuka ne mbaleetera ekibonerezo kyange ne mbavumbagatira ogenda okuwulira nga balaajana nga bakuba ebiwoobe ng'ate balaajanira Allah naye ng'ate essaawa si yakulaajana Allah takyabawuliriza. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Allah subhanahu wa ta'ala kyava bagamba la taj'aru al-yawma olwaleero nga nnyingiddewo saagala kuwulira yalaajana innakum minna la tunsarun kubanga mbakakasa nti muffe tewali kati asobola kuba tutaasaako. Allah subhanahu wa ta'ala singa abaleese ekibonerezo kye abeera nga akulaba nga olaajana n'aga nti olaajanira bwereere kubanga essaawa nteri ayinza kuntaasaako wanjooga ekimala kati nange nnyingiddewo tugende nkubale nkusasula okusinziira ku neeyisaayo nga bwebadde weeyisa. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون قد كانت آياتي قبضي nga amateeka gange ssebo tutila alaykum nga basomebwa buli lukadde nga bamashayikhi bagabasomesa naye nga mmwe temuwuliriza. fakuntum ne mubeera ala aqabikum ku bisinziiro byammwe tankisuuna kwe mukyukira ku bisinziiro byammwe ne mukyukira mu kitinga embazze. Wano babeera bakabasomesa mu muzikiti bakabasomesa ku mikolo bakabasomesa nga waliwo okufiirwa mulabika nga muteeseeyo ebirowoozo naye bwe muva babasomeseza mukyukira ku bisinziiro byammwe ne mwekyusiza mu kitinga embazzi ne mubeera nga abatagawulidde ate bye baganye okukola bye mukolera ddala.
ate tebalagidde okukola ebyo temubeera nga mubiteeka mu nkola. mustakbirina bihi samiran tahjurun, mustakbirina mwetwala mu nsi muno nga mwekuluntaza nga mubeera muwangaala mu kwekuluntaza okw'ekitalo, ne mubeera nga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mugeeragirako nga bwe muli ab'ekitalo. bihi mustakbirina bihi, amateeka gano mugeekuluntalizaako. Qur'an ne mugiraba nga si esaanidde okubasomerwa. samiran, ne mubeera ku budde bw'ekiro nga mutudde ku mwezi gye muliko gye mukubirako olwali. tahjurun, mulabe engeri gye munaabeera nga mugisenguka. abasajja abawarabu Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako nga bagamba nti beekuluntaliza ku Qur'ane, ne babeera ng'ekiro batuuza abaana baabwe ku byoto, ne babeera nga babakuutira obutagoberera Qur'ane mu kiseera ky'okubeera nga emboozi y'oku kyoto ey'ekiro eyo gye baabeerangako nga babeera bavoola Qur'an n'okulaga abaana baabwe nti si kyekitabo ekituufu okubalamula, wabula balina kugenda mu maaso ku ddiini y'abajjajjaabwe. Allah n'abanenya n'abagamba nti essaawa ez'ekiro nga muli ku kyoto nga mukuutira abaana bammwe, mubeera nga mwekuluntaza Qur'an nga mugisuula muguluka, ng'era mulamira abaana bammwe n'abantu bammwe okubeera nti tebagigoberera, naye mujja kinnyonnyoka olunaku lwonna nga mutuuse mu maaso ga Allah. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أفلم يدبروا القول abantu abo tebeetegereza bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ddala okulaba nti birimu koonaganira ge mazima ameerere. am jaahum ma lam ya'ti abaahum, oba nandiki abantu abo bajjiddwa ebyo ebitajjirwangako bakadde baabwe, abaahumul awwalin, bakadde baabwe abaasooka. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya nti kino omunabbi Muhammad okubeera nti azze gye muli kipya nnyo, temulowooza bakadde bammwe abaasooka tebajjirwako bannabbi ne babeera nga baba basomesa ebigambo byabwe. si mupya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagamba mu aya emu nti siri mupya mu batume wabula bangi abansookawo, era ekitabo kino kizze kukakasa ebitabo ebyakisookawo. kakati mmwe timwetegereza bigambo bya Allah, nandiki ekibaganya okubyetegereza. mmwe mutunula ennyo mulabanga mu bakadde bammwe abaasooka temulimu baafuna bigambo bifaananako ng'ebyo. am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, am nandiki lam ya'rifu rasulahum, tebategeera mubaka waabwe Muhammad gwe batamanyi bulungi. fahum lahu munkirun, kyekibaleetedde okubeera nga bamuwakanya nga batebamulabawo oba tebamutegeera bulungi. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulira mu bo n'awangaalira mu bo, bamumanyi bakadde be, yakulanga mulekwa n'akulanga bamulaba nga musajja mwesigwa, nga musajja ayogera amazima. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omubaka waabwe oyo ekibaganya omukkiriza tebamutegeera bulungi era tebamumanyi. ekituufu bamumanyi, naye Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyabwe yagiteekamu obutakkiriza. am yaquluna bihi jinnah bal jaa'ahum bilhaqqi wa aktharuhum lilhaqqi karihun, am yaquluna bihi jinnah, nandi kibalowooza nti aliko majinni nti yagwa eddalu. bal wabula jaahum bilhaqqi, taliiko majinni wabula yabaleetedde mazima gennyini agava eri Katonda, agava eri Allah waabwe ge mazima gennyini ge yabaleetedde, yadde nga mwana yakulira mu bo. wa aktharuhum lilhaqqi karihun, wadde nga balabika nti abasinga obungi amazima bagatamwa, kubanga amazima gabeera gakaawa. ebiseera ebisinga obungi amazima abantu balabika nti tebagaagala, tebakkiriziganya nago. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم سنغا مزمغالي غوبريرا كواغالا كواميتما جابwe لفسدت السماوات والأرض قرنين سبينو بياليونونسي ومن فيهن نبيون نبيرمو bal atainahum bidhikrihim, na yeffe tubaleetedde ekinababuulirira nga ye Qur'an ejja okubateeka ku kituufu. fahum an dhikrihim mu'ridun, wadde nga kirabika nti Qur'an eno ebabuulirira gye tubaleetedde nga bagisudde mu guluka, nayo yo ezze tejja kubeera ng'ekyusibwamu, kubanga ebigambo bya Allah tebirimu kukyusa, go gajja kusigala nga mazima. ayagala akkirize, atayagala agaane, ate buli omu ajja kunnyonnyoka ekyo kyakoleredde nga bakimusasula. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.
am tas'aluhum kharjan nandi kinabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obasabu kubeera nti bakufunira yakantu olyoko basomese fakhraju rabbika khairun Allah agamba nabbi wenti omusaala Allah gwajja okusasulamu gwe kusinga obulungi wadde nga bo tobasabye musaala kubeera ng'obasomesa singa ddala wali obasabye tebaali badde nga bakkiriza naye ffe tukimanyi tutobasabye naye bo balabika ng'obutakukkiriza ffe tulowooza nti musaala gw'obasabye okubeera ng'obasomesa kyekibakaluubiridde okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba tobasaba kintu kyonna bw'obeera ng'obasomesa obusiraamu ku lw'okubanga Allah kyajja okukusasula kyekisinga obulungi وهو خير الرازقين يا الله سبحانه وتعالى ومغابريزي ياسينغا abagabirira bonna oyo gwoba osubiramu okusasula وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك mazima gwe latad'uuhum oyina okubakoowoola bukowoozi gwe bakowoole ila siratin mustaqim babeere nga bajja ekkubo eggolokofu ettereevu babeere nga bafuna obukkiriza gwe tofaayo tobaako kyobasaba tonyiiga kikibakubadde nga bakunyiiziza nakyo nga bakuyita omulalu Allah subhanahu wa ta'ala amuga nti gwe genda mu maaso nakukoowoola ekyo ky'oliko lyekkubo ettuufu وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة نيا abantu ababatakiriza lunaku lwa nkomerero عن الصراط kubango yagaddo kubateeka ku kkubo bbo ku kkubo eryo lanakibuuna bawugukira ddala ne babeera nga tebalirabawo tebaligoberera ekkubo eryo balivaako ne bakyuka ne babeera nga bakutta ate ekkubo lya shaitan ekkubo ettuufu byobateekako bo tebalirabawo ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم singa tubadde nga tubataddeko okusaasira kwaffe wakashafuna ma bihim min dhurrin ne tubajjako ekyo ekibi ekibadde kibatuddeko oba njala oba bwavu oba bulwadde ne tubeera nga tubajjeeko wano babeera nga bali mu kazibu babeera nga bali mu kaseera akazibu ennyo batulaajanira naye Allah agamba bwe tuba tubajjeeko embeera eyo enzibu ebadde batuddeko ne babeera nga tusuubira nti baali badde bajja nga batutegeera nti ffe tubajjeeko embeera eyo enzibu ebadde batuddeko ate kitwewuunyisa bwewuunyisa lalajju fi tughyanihim balemera mu bubuze bwabwe oluvannyuma lw'okubajja mu mbeera enzito ya'mahun ne babeera nga babulubuutira omwo ne babeera nga basaatuukira mu bubuze bwabwe so nga ate mu butuufu okubeera nti baali badde bantu b'amagezi olwali bajjeeko embeera ebadde ebakaluubiridde baali badde eri Allah subhanahu wa ta'ala oyo abajje mu kizibu naye ekyomukusa omubi balemera ate mu bwonoonefu ne babeera nga balalambalidde omwo ate nga babulubuutira tebasobola kubeera nga bategeera nti Allah yabawonyezza ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب abantu abo tuzze tubateekako ebibonereza ebitali bimu oluusi tubaleetera enjala oluusi tubaleetera endwadde oluusi tubaleetera obwavu famastakanu lirabbihim naye bambi ekyomukisa omubi tebasobola kulaga kwetonda tebasobola kulaga kwemenya eri katonda waabwe wama yatadarrauna ya tebasobola kweddamu tebasobola kubeera nga beddamu ne beemenya ne beetowaza ne babeera nga badde eri Allah subhanahu wa ta'ala yadde ng'embeera embi ebadde batuuseeko Allah subhanahu wa ta'ala agamba tubaleetera ebizibu naye bambi ebizibu ebyo tebibasobola kubeera nga tebibasobozesa kubeera nga beemenya eri Allah subhanahu wa ta'ala era ate ne bwe tubajjako ebizibu ebyo ate tulabanga ate baddamu kulalambala bulalambazi nga balalambalira mu bwonoonefu bwabwe abantu ab'ekika ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ojja kubasisinkana naye tebakuyigula ettama ojja kubasisinkana tebakujja ku mulamwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون hatta okutuusa idha fatahna alaihim baban bwetumala okubasumululirawo omulyango dha adhabin shadidin ogulabika nti gulimu ebibonerezi ebirabika nga by'amaanyi idha hum fihi mublisun ogenda okulaba nga baggwereddemu ddala essuubi omuntu kasita Allah subhanahu wa ta'ala amuleeterako ekibonerezo eky'amaanyi ogenda okumulaba yenna ng'ayongobedde ayebye ng'aweddemu essuubi nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumukwatako n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu agwamu essuubi ery'okubeera nti ajja kuddamu okuba omulamu agwamu essuubi ery'okubeera nti aliddamu n'abeera omugagga
aggwamu essuubi okubeera nti aliddamu n'afuna emirembe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu yeewuunyisa so yalibadde nga buli tutuusaako ebizibu amanya Allah subhanahu wa ta'ala ne yeenenya gy'ali Allah n'asobola okubeera ng'amuddiramu. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي يوي الله أنشأ لكم السمع يبتون لركوليا نابيرانغا بتدكا متمولي والأبصار نابتك كامتو أماسو مبيرينغا مربا والأفئدة نابوي متما مبيرينغا متجيرا قليلا ما تشكرون يبتون نيوبي مويبا كويبيو الله سبحانه وتعالى بيا يجد songa munsi mulimu omuntu atawulirangako nga tayawula ddoboozi lya kinyonyi na lya kisolo songa munsi mulimu omuntu atalabangako nga tamanyi kifaananyi kya musajja yadde ekyomukazi wal afida n'abatategeeranga munsi waliyo omuntu ajja okuwangaala emyaka gye gyonna 67 naye nga talina magezi gategeera tategeerangako naye gwe Allah byonna n'abikuwa ate n'agamba nti qalilan ma tashkurun bitono nnyo bye tubawamu ebyo bye musobola okwebaza. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يوي الله ذرأكم في الأرض يبساسا يمنسمون نمبير بانجي بليوم جارين غجي يقلira وإليه تحشرون يمشمانين ترنكر الجاكو تيرو فنجمروا بيونا مكونغانيزيبwe mutwalibwe maaso ga Allah buli omu amujja amujja amubale okusinziranga bwe yali yeeyisa mu mbeera y'obwavu bwe oba y'obugagga bwe mu mbeera y'okubeera nga yali wakyalo oba yali wakibuga mu mbeera y'obuyivu bwe n'okubeera nti yali muyivu Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ze yabasaasaanyiza muno mu nsi mwajja okubeera nga asinziira okwo abeere nga abakuŋŋaanya mu maaso ge abeere nga ababuuza akawunvu n'akagga atabasasula okusinziira ku nkola yammwe. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الذي الله يحيي وبلم buli kintu kyonna ky'olabanga kiramu wayumiitu era Allah subhanahu wa ta'ala yatta buli kyonna ky'olabanga kifudde kuba kusalawo kwe walahu ikhtilaafu llayli wannahari yalina enkyukakyuka y'omusana n'ekiro Allah subhanahu wa ta'ala yabikyusakyusa naye buli lwe byekyusa naawe oba okyuka afala ta'aqiluna abantu ekintu ekyo tekiyinza kubeera nga mukitegeera temulina magezi. Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini tuwa bulamu singa olina amagezi walitegedde nti obulamu bw'olina bwa Allah subhanahu wa ta'ala yajja okutujja mu nsinga essaawa etuuse ekyo wali kitegedde n'obeera ng'omutya ate yalina okukyusakyusa enjuba n'omwezi ekiro n'emisana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba temulina magezi kubeera nga mwetegereza ebintu ebyo bibayambeko okutegeera nti eryo Allah balinako obuyinza oluvannyuma lwa byonna atajja okubasembeza mu maaso g'ababale. بل قالوا مثل ما قال الأولون. بل وابلا قالوا abantu boogera مثل ما قال الأولون ebifaananira ddala ebyo abaasooka bye bajjanga boogera bye biriwa. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قالوا baayogeranga abaatusookawo ebintu ebitali bya buvunaanyizibwa aidha mitna nti bwe tuli batufudde wakunna turaban ne tufuuka ettaka n'obudongo wa idhaman n'amagumba nga gonna n'ennyama etuweddeko ainna lamabuuthun naye ddala mu butuufu kijja mu bagezi nti tulizuukira. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا kyatulaganyisibwa dda nahnu ffe kennyini bakitugamba lunye wa abauna ne bakadde baffe bazze bakibalaganyisa bannabbi baabwe haadha kino kyennyini kimutugamba ekyokuzookera min qabulu okuva edda nedda in haadha naye ffe tetulaba nti kino kyemwogera mazima illa okujja kwa asaatiru l awalin ezo sitole z'abedda ze muliko ze mutugamba bintu byayogerwa dda naye situlabanga waakomawo. Singa gaali mazima bakadde baffe baali badde nga baalaba ku muntu eyafa n'abeera ng'azuukira naye ebyo byogerebwa birabika nga si bituufu. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل bagambe abantu abo ababuusabuusa mu byosomesa liman al-ardu ensiino yaani waman fiiha na byonna ebiriko in kuntum sadiqin bwe mubeera nga mwogera mazima nti Allah subhanahu wa ta'ala tabayinaako maanyi ensi eno mwagisangawo nga weeri n'ebiriko mwabisangawo nga weebiri babuuza ani yabiteekako. Allah subhanahu wa ta'ala abeera ng'asoomooza abantu abalabika nti tebamukkiriza ababuuza nti bwe mubanga temukakasa Allah ensi eno gye mwasangawo eriko emigga eriko olukalu eriko ebyalo ebyebika ebyenjawulo ensozi kuliko amayinja kuliko omusenyu ani yasengeka ensi eno nga bwe mugiraba
mwasangawo ate mujjagirekawo bajja kuddamu bagambe batya sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun sayaquluna lillah bajja kuddamu bakugambe nti ebyo byonna byotugamba ffe tubikakasa Allah yabiteekawo kuba siwafunikangawo omuntu yenna oba kitonde kyonna kigamba nti kyekyakola ensi eno n'ebirimu qul bagambe bwe banaaba bakkiriza nti Allah ye yatonda ebintu ebyo afala tazakkarun temusobola kubeerako kye mwebuuliriramu ebyo nti yakola ensi eno eriko nannyiniyo n'atuteekako nga naffe tuli kimu ku bintu bye Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwonna ajja twetaaga قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل bagambo babuuze man rabbu samawati sab'i bumala okubeera nti ensi mugyanukudde bulungi nti ya Allah naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba temwina kye muyinza kwebuulirira nakyo mwebyo bye mukakasizza babuuze batunuza ate ku ggulu bagambe eggulu omusanvu ezaani nnannyinizo wa rabbul arshi al-azim n'enannyini namulonde ennene ani nnannyini byo سيقولون لله قل أفلا تتقون sayaquluna lillah bajja kuddamu ebyo byonna tubikakasa bya Allah kubanga tewaliiwo kintu kyonna kyali kyetuumye nti kyekyakola eggulu n'ensira kyekiina arushi ennene kul bagambe afala tattaqun era n'ekyo tekyebatuuse ku kutya Allah singa mbadde mukakasa nti Allah yennannyini eggulu yennannyini arushi ennene ate era yennannyini kukola nsi ekyo tekibatuusa kumatira ne mubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayina kyayogedde قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل bagambo babuuze man biyadihi yani ayina mu mukono gwe malakuutu obufuzi obwannamaddala kulli shay'in ku buli kintu kyonna nga yakiinako obufuzi obwenkomeredde wa huwa yujiru wala yujaru alayhi Allah subhanahu wa ta'ala oyo nga yakuuma talina bwetaavu eri mukuumi yenna talina bwetaavu eri amukuuma so nga ate ebiriwo mu nsi yonna birina obwetaavu okubeera nti abikuuma Allah subhanahu wa ta'ala abuuza babuuze obagambe ani ayina obufuzi obwenkomeredde ku buli kintu kyonna mmwe kyemulaba kuno ku nsi oyo alabika nti talina bwetaavu eri bukuumi so nga ate ebintu ebirala byonna birina obwetaavu eri obukuumi Allah subhanahu wa ta'ala babuuze obagambe ani ayina obuyinza bw'ebyo in kuntum ta'lamun bwe mubeera nga mu bwongo bwammwe musobola okubaamu ke mutegeera Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'agamba bajja kwanukula bwe bati sayaquluna lillah qul fa anna tusharun sayaquluna lillah ebyo byonna bya Allah yekka yateetaaga bukuumi so nga buli kintu kyonna kyetaaga obukuumi okuva gy'ali qul bagambe fa anna tusharun mu ngeri ki gye muyinza okurogebwa obwongo bwammwe ne busuuka obutategeera Allah subhanahu wa ta'ala nti yabayinako obuyinza yalina okubassaako amateeka yalina okubeera ng'agonderwa mu ngeri zonna kiki ekibawugula kiki ekibaleetera okubeera nti mweyisa ng'abaalogwa kiki ekibaleetera okubeera nti sitaani ebatuula ku bungo ne mubeera ng'ebawugula okubeera nga mutegeera ekituufu ky'okutegeera ne mukivaako ate nebatwala ku nsonga etali mulamwa بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل وابلا أتيناهم بالحق abantu bategeeze nti kyetubaleetedde mazima wa innahum lakaadibun newankubadde nga bo basazeewo okubeera nga bagalimbisa ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti mattakhadha Allahu min waladin Allah tazaalanga mwana wama kana ma'ahu min ilahin ate talina katonda mulala alina kusinzibwa naye idhan singa bwe gwali nga katonda waliwo katonda omulala gwavuganya naye la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa buli katonda baali keesezza lumu nga bakyankalanye buli omu n'agenda n'ebyo bye yatonda ne babeera nga buli omu Allah subhanahu wa ta'ala bali ababiri tebayinza butakyankalana bali badde nga bakyankalana buli omu katonda n'agenda n'ebibi bye yatonda ne baawukana wala ala ba'dhum ala ba'dhin ate era abamu baali badde nga basukkuluma ku bannaabwe nga abalala bagamba nti ffe b'amaanyi okusinziira ku bye twakola ffe tusinga bannaffe abalala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa bakatonda baali bangi bakatonda baali badde ng'essaawa etuuka olumu ne bakayagana buli omu n'agenda n'ebibye era singa bakatonda baali bangi baali agadde abasinga okukola ebingi baali agadde okwesukkuluma ku bano abaakola ebitono Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti oluvannyuma lw'okulaba nti tolabawo nkaayana kitegeeza nti katonda ali omu Allah subhanahu wa ta'ala
system y'ensi eno engeri gyetambulamu ekulaga nti Katonda ali omu. Singa baali bangi yali badde ng'ensi egozoobana olw'okubeera nti abamu baali agadde okusukkuluma ku bannaabwe ate buli omu baali tuusizza ekiseera n'ayagala okutwala ebibye n'abijja ku bannaabalala baali badde nga bakaayana